Yeno timu yonna mukama waffe Mr. Kisenkubuge wuuyo mumulaba tuva mulago mama full figure wuuyo mumulaba tuva mulago saawa eno Mr. Senkubuge nange kisache Ivan kitalo nnyo ekya Uncle Richard naye mukama twagala mwebaza bo musumba Roses Bujingo taata waffe amulekedde obulamu amuwadde ekisa kozesa ekigambo kyakozesezza asigaddewo olw'ekisa kya Katonda kyokka tewali kirala kyokka omutemu abadde azze na bumalirivu ng'ayagala bulamu bwa musumba naye tusaasidde nnyo famire ya mukozi munnaffe Richard agenza okubeera ne mukama waffe God be with the Lord. Mama full figure wuuyo kyali mu shoko. It is a big shock. It is a big shock. Nange Uncle Richard Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Zirimeka agakagwawo Bishop Haji Pastor Bujingo waliwo ekimutuuseeko nga kigambibwa bamukubye bakubya mmotoka y'amasasi era kigambibwa ne driver we afiiriddewo era kigambibwa Pastor Bujingo ali mu lago. Ati nonze ngenda ne ngamba abantu ne balowooza nti Uganda yakusaaga. Uganda eriko bannannyini bo wallahi n'owoba ng'oli Munyarwanda n'owoba ng'oli Munyankole n'owoba ng'oli Mulugwala n'owoba ng'oli Muganda. Bannannyini Uganda abaajeefuga we bamala okukozesa nga baagala kujja wallahi billahi talahi bakujjawo. Kakati weebuuze njagala mankubuuze galabuzi bw'oba otunuulidde Uganda muntu kyayina emmundu nga mukyali e Kampala mmwe abasuuta NRM nakibagamba luli nendabula fulufiga nenga fulufiga nakugamba oli mukazi munaku mukazi gwe okimanyi nti nkumanyi oli mukazi munaku nenkugamba nti okyasuuta abasajja abo ng'oli kusula moto gwe bali kimama tamago bagenda gasala saidi eno ne saidi eno fulufiga tujja kuziika ng'emba magumba nangamba Calvin Kayanja eyo ovuma Bob Wine naye balitwala kampuni yo nakugamba kati olaba bakinye ku Munyarwanda munnange Bujingo Munyarwanda munnange yakayo Allah Munyarwanda munnange Bujingo ka Bujingo because it's second I can abanzala bampejja aba mama bange batata bange nabanyonyo olaba bakima Bujingo my fellow Randy kwakati mwagala kungamba nti konyi yakubye Bujingo kale sobi avudde mu ntana n'akuba Bujingo kale mai ani ono omusajja bannanga ani yayina emmundu kati ani asobola okukuba Bujingo kati ani ayina emmundu be bayina emmundu bwe bamala okukozesanga toilet paper nga bagamba kalya nnyoko kakati Bujingo bamugambye kalya nnyoko Bujingo kalya nnyoko nti oba afudde ngenda kukaabayo emasiga abiri but I would love Bujingo oleme kufa naye Bujingo oba tofudde ku masasi agabadde bakubye yiga bana erye sasi erikubye baliyita kalya nnyoko Bujingo kalya nnyoko erye sasi eribadde erikukubye omutwe y'empumi eringa ebyangwe baliyita kalya nnyoko wallahi billahi talahi Bujingo Yesu akuyambe nga tofudde kwanga nkwagala okulako mu nsi empya nkwagala okulaba nga bawala obafumbiranga ku oli otwasamire Pastor Bujingo agakagwawo asimatusa amasasi abadde awoza Uganda nnungi nnyo Uganda nnungi emirembe egiri mu Uganda luli yasabuka ne yeeyogeza ebigambo awo busimanyi lwakumala gagoberera naye omusajja gwe bagoberera ng'alinga achekinga mu muhoozi ate oli muhoozi teka agiwanika yeebeera waggulu teka ya muhoozi yawongochengiri womuchekingi kati asimatusa amasasi olabibwa obadde ofudde Bujingo
okirabye tukugamba tutereze eggwanga lyaffe otwasamira ogamba abantu abakugoberera nti Uganda erimu emirembe mingi nnyo kati giriwa Bujingo emirembe giriwa wabadde oyasama nze nakuwulira ne nga ako Bujingo koyasamye kakusimatuse babadde bakugjewo gasiya buloolo kamba nyumizeyo akantu kamu eno mu Dubai gye tuwangaalira kati waliwo omuze bw'oba okola ku mulimu n'otuuka leeti omulundi ogusooka bakuwa warning letter tebakugoba n'otuuka leeti omulundi ogwokubiri bakwongera warning letter bw'otuuka ogwokusatu nga bakugoba ku mulimu okategedde kati nekiri e Kampala bw'okola amazi nga bakuwa warning letter wagamba gwenno essaawa yonna akalimu kakola ki akalimu kaggwawo bino tubirabye enfunda nnyingi teri muntu asobola kujja kukuba muntu masasi n'agakuba n'aleka nga takakasizza ekyo tekikulimba era ayina ensonga lwaki aba akulese ng'oli mulamu era toddeyo ne weewaana mbu gundi afudde driver afudde bw'ate bakuddusiza mu ddwaliro bino tebibeeramu kuddusa abantu mu ddwaliro tebakulimba abasajja abaddeyo beetegeka bakubeyo agakutwala mu ddwaliro ani akulimba just ebeera warning kiba kitegeeza kati gwe yasama nnyo ekiddako tukuba ku nnyama okitegedde Bujingo oyogera nnyo ate sometimes oyogera n'osukka woyina okukoma kyemmanyi oyinza okuba naawe obeera ku biragiro obeera ku directive naye just no gy'oli tebakwagala neeno tebakwagala kati oli awo mu bbanga kafaani kabasembyeyo okukuwa wadde otunudde bwoti ng'alayo olabira ddala Katonda oli wali Katonda akubuuza naye Bujingo lwaki waleka Teddy nga toyina ansa kuba oyina engeri otunudde bwoti oli ogamba Teddy nali ngenda mukubira naye essimu yange tekwaliko muliro naye Bujingo nkusabira owone odde engulu okomewo oweereza Abannayuganda abantu bakwagala nnyo ng'omusumba si munnabyabufuzi guno omuzannyo gwe wayingiramu ogw'ebyobufuzi gwa ddalamu biralamu ddala so kituwa ekyokuyiga Uganda safe kwabo abalina ebibakuuma okategedde oba naye oba okimanyi nti olina kikukuuma Uganda beerawo ng'okimanyi essaawa yonna bakkubira essimu tebundi lwomawukanye naye wali ngakawunga muganaabe nze naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu n'essente zaabwe nfe ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba kyanyamba nnyo ku luno saakiyitamu nzekka nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna baategeera kyempitamu bulijjo ne boolaba nga neebaza nnyo omusajja eyamaliriza n'atuwa tenti nga twasanga obuzibu mu tenti eno gye mulaba gye twateekawo yali yakuna twajjawo tenti zaffe ku Sande nga tumaze service nga twamaze okukiryalinga nga tebamanja wadde ekikumi eki oyo naga nti neekubye nga situlowooza nti omuntu amala geekuba eyasooka eyo bagituwa ne basayininga n'okusayininga ogenda ku store ne beefuula ne tukwata ey'okubiri ne tuba neyatuguumaaza paka Wednesday ng'atuguumaazizza buguumaazi bonno baali balowooza nti nja kugulawo omusango mu kooti nyine kooti mukwano temusobola gisimatuka amazima ga Katonda nkiddemu
nyine kooti tosobola gisimatuka amazima ga Katonda. Era eyo gye nabiteeka. Mwalaba olukuŋŋaana ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 nga sitaani talina kyaleseeyo, yajjayo ebyokulwanyisa byonna, yalwana ne yeemalayo. Naye ku luno ekyannyamba, buli aneetoolodde ku lusegere olutalo tebaalumunyumiza, yalulaba n'amaaso ge. Nga mwe muli n'emukwano gwange omwami wa LTV Jimmy Ujambo yanga nti kubanga namukwasa obuvunaanyizibwa yabasoosinga tent n'asoosinga esooka n'asanyuka ne mugamba tosooka kusanyuka nze mbimanyi n'akoma nanga nti eganye naye nga sente tuzirina tugenda okufuna eno gye twamaliriza nayo nga waliwo n'abatuddiza sente nga ziri ku akawunti ze twabaweeredde mu cash nga bazituweeredde mu cheeke nga cheeke zirina okuyitamu ng'olukuŋŋaana lwaggwadde era zaayiseemu lwa 6 nga twabawa cash baatuddiza cheeke sitaani ng'atusookaasooka. But I know that God is bigger than the problem. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. I know my God is bigger than my problem. Kingambira abantu basatu nti my God is bigger than my problem. None of you knew what we went through to organize the fundraising service. None of you could even imagine the slightest thing on about what we went through. Akukannaku zino naye nga bwe bantuukako ne mu njiri temwabirabako, temwafunayo kabonero konna kalaga nti ndabika nnyina bye mpitamu. Era olunaku lwali lulungi luzibu. Lwaki mbigambye? Simanyi by'otandikiddemu, simanyi mwaka gobe gubadde kutambula, naye manyi kimu, bw'onoosiga Katonda n'onyweza Katonda ogenda kumalako n'engule ey'obulungi bwa Mukama, ogenda kumalako ng'olina abandance. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Wanonga wenyimiridde muna byenyimiridde omutemu oyabadde era ku bakayiseka ka pavement ku ka pavement kano omutemu yabadde era nga abamu betutanakakasa ne betuwulira bagamba nti yabadde omu n'agenda maaso n'okubanga ate awandagaza amasasi ku motoka ey'omusumba Bujingo, naye nga bw'otunuulira buli kimu nga bwe kyabadde direction mwe yabadde wano we tuli n'emmotoka we yabadde eva olaba nti ye emu ye yabadde yakuba muntu eyabadde mu co-driver's seat, omuntu eyabadde gwenza okuyita passenger mu njogera ennyangu oba omuntu atula maaso ne driver. Kigendererwa kiwe kyabadde era gwe yabadde atajetinze era amasasi agasinga gwe gakubye Richard. Tukitegeddeko nti bakubye amasasi kumpi agasusse mu 10 era nga ye teyasobodde kulutonda wano we tuli wennyini embeera eno we yabadde. Tujja kwongera okubatuusaako development nga bwe zinajja zibeera, naye nga ekiriwo kaakati akugwagera maaso n'okulaba programu omusunsuzi nti poliisi ekifo ekisazeeko embeera yeeyo eriwo. Amasasi gakwate butereevu Richard ye n'ava mu bulamu bw'ensi eno, naye nga tukitegeddeko nti omusumba Bujingo nga driver olwakubye esasi erisooka ate ye n'agwa kava wansi w'emmotoka, eddakiika zonna omutemuzi yamaze ng'akuba amasasi. Omusumba yadde alinnye ku kigere ng'alinnye ku break nga alinda kiddako. Awo nze naawe ebeeranga firimu naye ndowooza ng'alinda kiddako ng'agudde kava mu mmotoka. Era waliwo wano abalabyeko bo batugambye nti omusumba yabadde n'obuvumu bungi nnyo kubanga mutemu olwamaze okubanga akuba amasasi gano. Omusumba yagezezaako okumuwondera ng'amukkiriza awo kamera woolaba weeri, yagezezaako okulaba ng'amuwondera naye nti teyasobodde kumufuna kubanga yadde adduka emisinde miyitirivu nnyo nnyende ddala. Olwo omusumba kwe kuvuga mmotoka n'agenda emulago ku kazolite. Okusinzira wenda bamu pastor waffe gwe bakubye amasasi kano kandibaga ka documentary ne pastor byonna bikole weebuzeebuze oli mutujja kumulamwa
naye nyongera okujjukiza nti ffe twagala Pentagon ojja gizimba wasonda z'abantu nnyingi ate watusuubiza nti mu January w'omwaka 2024 ogenda tutandika omusingi kati saawa eno sebo bakubye amasasi duleva we bamusse tegera ali ku kitanda pastor jabbi byekoleza ku balala siffe twagala Pentagon tetwagala kintu kyonna tetwagala tubuzaabuza buzimanya bakubye amasasi duleva we bamusse tobitugamba Bujingo bw'aba asimattuse agenda afune passport agenda akuba ekicupa bw'aba asimattuse olunaku olwaleero afune passport agenda akuba ekicupa twakyogerako wano netubagamba nti okukuuta ennyo akadingidi aka gavumenti tekitegeeza nti abalala tebasobola kakuuta naye abamu bagenda ne bakuuta akadingidi ne baagala bayitewo oba ali bubi oba ali luddawa bwanga ne babanga just bamuceekinzeemu ajja kutyamu era bw'akomawo ajje tubanje kibalama eno 2024 eno twesibe enkuba tunywere abamu bagamba a diversion oba kiki kasita babanga bamuceekinzeemu a diversion ate tujja jjukubira ennaku mbeka 2-3 ffe nga tudda wali naye ssebo guno omwaka si gwa diversion wamma tuwaddeyo stars weebalenze ndi mu kuleeta mawulire guno omwaka si gwa diversion tutandikidde mu mwaka gwa agowa emaze okugoba gavumenti Museveni bamufumudde emisinde mu agowa taliyimu katirozo obusungu bwayina omanyi naaga amawulire mbadde temunnagafuna naye guno omwaka njagala bategeeza si gwa diversion guno omwaka gwa ddala kyonna kyekiri twenyweze tusibe enkoba kyonna kyekiri kubanga ekijja mu abaana ba federation Ediriisa Musuuza Ediriisa ne ttiimu yo namwe abavubuka abalowooza nti mwagala nnyo abasajja bano nze mbabuulira mujja gamba nti ffe tuli ba prophet of doom naye munnaayi ebiseera ebisinga tubeera twogera bane Simon weebale stars wamma muguleyo stars nze mbawa amawulire woololo nti abantu abawalana Musumba mwantusaasidde tuli bangi abalya ku Musumba abantu bangi nnyo there are many people omuntu omu one man army okuyimirira mu bantu emiyoni z'abantu nga balya kuyiye balya ku kigambo kye psychologically mentally bazzeewo lwa kigambo kye I think wansose kutula n'ofumintiriza n'ogamba oggayo n'omwagaza ki kamuleke ate kati kaabalemi mumuleke omanyi teri kiruma mulabe kugolokoka naye nga gwogolokerako tagolokokerwako Bujingo yabalema dda kyenjogera banyonyola mukoze teke nyingi nnyo ezinafuya Bujingo mwajjako ne mumukunamya ne mujja ku TV kwennyini ne musindika simanyi empale simanyi padi simanyi amaji simanyi bibiki ebiki mwaleta wana bikulukuto mujja ne munumba abakozi ba Soroti ne mbakuba abamu nze mwabona siriwo ne baganda bayubye ebikonde nze mwabona nze banange nze omuntu anantambala okunkubanja kufa n'omuntu ate wento nze bwenjogera nabagamba nze nja kufa n'abantu sijja genda nzekka onumba omanyi nze nkyogera nina confidence onumba omanyi baswiri dereva wa pasita Bujingo ye mufu amasasi ye gamulidde alese obwana bwe mukama bamumuze mirembe
ye pasita Bujingo nga bwe mumulaba awo wali bagamba tanadda ngulu tanadda mu sensezze bannange omwaka 2024 ate kutuvuga speed mama twakatambulako ennaku 2 gatandise ne mundu we tunaatuukira mu gunti mu April ng'abantu tebaweddeewo ye bannange sooka olindeko tandise okufurazinga statement ezabadde ku kyaki ye mama omuntu taabeeko kyayogera mama 1 kg small cylinder muwala wa Zainabu oyinamu kumaanyi oyinamu ku bullet proof siina bullet proof kansirike ye dereva mufu pasita yazze engulu maama mukama agumye kyaki omusumba aba asumba endiga ze zonna aba asumba abantu be kati ekiri ku Canaan kati buli omu yabunye emibwabo kati manyi boda bonna bazoolekezza mulago which is okay oli musumba waabwe bambi